obuzibu bonna obuli wakati wa Mirembe n'Ensambya mikwano. Ensalawo ya kkooti bw'efuluma Mirembe ng'agenda okufiirwa percentage y'ebintu bye, okimanyi ayinza n'okuweebwa obutwa lwa busiru bwe. Lydia yamanya nti ayokyezza eyo family, eyo relationship njonoonyi, n'asirika. Gloria n'abakana n'eddimu ly'okulaba nga ayongerera ddala atuukiriza ekiroto kyani kya Mirembe. Kasita okkiriza relationship yo nejja mu public, expect such judgments. Kati gw'olowooza Nsambya muli eri mu bye wata omututteko omurikodinze n'omugamba wankuba. Did you beat me? Okitegedde? Nakkiriza naga nsonyiwa. Okitegedde? Eyo Nsambya asobola okutayo voice note. Singa Mirembe yali successful mu programu ye ne Lydia, poliisi n'ekwata Nsambya n'emutwala e Luzira, awo girl child aba agenda okweddiza buli kimu. Baali baagala ebintu bikolebwe. You cannot control your things nga tewali presence. Babikola out of love. Teri yagamba Mirembe nti yagala Nsambya, nti oba bw'oyagala Nsambya kigenda bbeera bwe kiti. This is not a mafia, unless nga batugamba it was a mafia business. Kuba olaba mu mafia business wogenda okusanga nga okola ekintu okuyisaawo ekintu. Unless nga batugamba nti their relationship, it was a mafia relationship, okuyisaawo business. Tibalina bye baali bagoba birala naye tebyali bya relationship. Relationship n'ekwatayo. Mugamba mutya naawe kumide ku Ground TV ne Ground Media Uganda. Amugamba mutya musiibye muti eyo nana gye musinziro tulaba abampitageze extra nsonga waliwo ensonga ekutte wansi ne waggulu ne tugamba ne CEO Ground TV Ground Media tugamba lwaki ensonga eyo tetugiyisayisa. Mugamba mutya edi ndikiriya mbabuuzaako mwenna abatulaba yonna gy'osinzidde okuba nga otulaba olunaku olwaleero. Amannya agange nze Edwin K okuva wali ku Ground TV. Atugamba agenda ku www.groundmediaug.com ate kossa ku YouTube osobola otufunira ku Ground Media UG, kossa ne Ground TV Uganda oba otufuna byonna services zaffe oba ozifuna. Yes, ate we tubagamba ebintu bino bannaye temwefuula batabiwulidde okyekingayokko. Yes, kikulu nnyo. Streaming apps zonna z'omanyi searching nze Ground TV. Afro Mobile kwetuli, Yo TV kwetuli, My Channel kwetuli. All streaming apps amaanyi wegali. Buli app gy'omanyi ng'eriko TV mu ggwanga Uganda, Ground TV kweri. Kale nange nsaba ku YouTube Extra Media UG bampitagize extra. AMB. So muganda wange tulina ensonga eno ya Boy Child eya marriage by the way tetugenda kwekubira nnyo ku side ya Boy Child eya Nsambya ne Mirembe. Yes. Ensonga emaze kati oba omwezi mulamba eremedde mu mawulire. So leero batuuse ku extent ey'omulamuzi Obagamba nti baawukane ngo omuwala yasaba yafayiringa ensonga eno gwe okuva mbadde njayo ginambululiremukko okuva gy'olaba gye yatandikira gwe yatandikira okusajjuka olabe oyitiremu ne ku bantu oba kale gwe gye wagiraba nga etandika okusajjuka okubava mu ngalo bo nga abafumbo tuuka okugamba nti bagenze mu kooti ye baawule. Jose kyeŋŋenda osooka okugamba nga tetunnaba genda wa Zubeida bw'obanga ne mukazi wo from day one ng'ayina emikwano making sure nti emikwano egyo giwa limiti. Obangi mugobako bugobi ate omugobaako mikwano gye naye bw'olaba nga emikwano egyo gyandifuuka ekizibu mu bulamu bwammwe, kuba omuntu anaabeera ekizibu mu bulamu bwo omulabirawo from day one, weewalanga nnyo okukkiriza embeera nga tennasajjuka. Preventing mangu than cure. Yes.
Essaawa ya leero obuzibu bonna obuli wakati wa Mirembe n'Ensambya mikwano. Emikwano gye gibatabudde. Mikwano. Nawuliddeko Ivan ng'agamba ebintu bineeno ng'awoninga mukyala we ng'amugamba nti bw'oba osazeewo ensonga zigende mu mateeka nyambojje n'obujulizi bireme kubanga bya Mami Happy Home. Okuddirayo emabega Mami Happy Home oba Lydia ye yasooka n'aloopa Nsambya ku poliisi. Yasajjula mu kusooka nali sigitwadde nnyo matu maaso. Ng'olaba Nsambya ali ku poliisi oba. Naye bagamba there is no smoke without fire. Twali mu Lydia. Naye leero kiraga nti nno kitegeeza ne Lydia otuuka ogenda ku poliisi yali mukyala waani yali Mirembe. Nawulyako n'olukwe nti baali baagala bamusse Luzira. Anti kati kankubuulire bino wammanga. Singa Mirembe yali successful mu pulogulaamu ye ne Lydia, poliisi n'ekwata Nsambya n'emutwala e Luzira, awo Girl Child aba agenda okweddiza buli kimu. Baali baagala ebintu bikole buli. You cannot control your things nga tewali presence yo. Nsambya n'amala steppingamu out bw'ati a minute. Embeera yonna yali yekola ki? Yali esajjuka. Akitegeeza ki ekintu ekyo nti nkugambye nti Lydia atutte Nsambya ku ki? Ku poliisi ekibuye. Lydia mukwano gwani? Mukwano gwa Mirembe. Gwa Mirembe. Imagine mukwano gwa mukyalawo nga yakuvunaana nga yakutwala ku poliisi nga mukyala waali. Okitegedde buli munnakantu eyateeka ennyindo ze mu Bamirembe yakola kikyamu. Ati bo bannakantu abanoonya kitambula. Naye kankubuulire bineeno. Nze ngenda kuwa incident. Buli muntu yayogera ku nsonga y'omwana wa Zubeida nga bamuvuma. Naye kimanyi waliwo abatagyogerako. Bannakantu. Yes. Kubanga munnakantu munnaabwe. Kasuku never came out to do what? To talk about anything. Yes. There are some issues nga zote zeetaaga our comment. Mulimu abakikozeemu ssente. Mirembe has invested a lot of money in this saga. Olw'okuba nti yafairinga step yasooka. But I think even the boy. Even n'omusajja waba ataddemu ssente. Ne ssente Mirembe zaataddemu. Exceedinga miliyoni 3. Nze omu ku buzibu bwe nabalabako era bwebwo. I have friends. Abantu bawa ssente. Yes. Okwogera okubijjisa mu. Buli mwalina bawa ssente okubijjisa munne. Yes. Ate bwe twogera ku ssente ezigabiddwa. Omudomo bagukubye Mirembe asasudde. The question is Mirembe akolera ani? Ssente azijjawa? Kuba tosobola kuŋŋamba nti a mere person on TikTok n'ogera n'omuwa miliyoni 7. TikToker n'omuwa miliyoni 7. Kukugubira kikopo. Kyali wange yamuwa miliyoni 7. Abaana nga bagaggawalidde mu kantu. Naye lwaki kiri kityo? Waliwo omukyalo omu asiiba avuma abantu waneeno. Bamuwa ssente. He was putting a budget of 50M on table. Okusobola defendinga n'agaana. Ng'agoba defendinga yatta muntu yakola ki kye miliyoni 5. So lwaki nkugamba bwe ntyo nti Jose nti sometimes we need to be so careful in life. Olunaku lwa leero it is Mirembe. Naye kino ekiri wakati wa Mirembe n'Ensambya it is happening in a lot of families. Not just nti bo they don't have this eye nti eya public nti baveeyo boogere. Bamanyi controlling issues zaabwe inside. Sente bamanyi naye tebalina the idea. Nze kankubuulire nagendako ku kooti ye Mengo. Nga families ziri mu kooti zigamba they are fighting okulaba nga information tefuluma.
balina omuntu omusango mu kooti nga they are fighting omusango tegukola ki kati ate ekyewunyisa bali basasula ebintu bifulume yes buli omu bifulume ku saidi yamu ne so nga bali basasula bantu butabyogerako mu public kitegeeza ki nti newooba okyaye munno nze kino ngenda kigamba Mirembe kino kikoze ensambya tonnazaala okyali muwala muto oyinza obba ogamba nti olina ssente osobola okuwasa omusajja yenna gw'oyagala because omukazi alina ssente asobola owasa naye era naye still ojja mwanika because kafuuse kazeeko nti gwe buli woonaatuuka ng'oyagala okwawukana n'omuntu ojja mwanika asooka mubijjisa yes Mirembe kale kitwale nti yakola ensobi agudde mu mukwano bagasse ebintu byonna babikoze ng'ab'omukwano no one forced them babikola out of love teri yagamba Mirembe nti yagala nsambya nti oba bw'oyagala nsambya kigenda bbeera bwe kiti this is not a mafia unless nga batugamba it was a mafia business kuba olaba mu mafia business ogenda okusanga nga okola ekintu okuyisaawo ekintu unless nga batugamba nti their relationship it was a mafia relationship okuyisaawo business tibalina bye baali bagoba birala naye tebyali bya relationship nekwatayo naye leero we tubanga we are talking about Mirembe and nsambya abo bali mu agement yaffe bonna ba myaka gyaffe bakyali bato Mirembe akyalina okuzaala God given namuwayo n'abalongo nsambya akyalina okuzaala nasobola okuba nga akola ki abeera ne life naye buli woobeera mu bulamu nga olaba obutaala buneeno bulungi nnyo naye ate bwe businga okuba obubi omanyi nze ngenda kuwa example yino omanyi lwaki omulwadde wa siriimu tavangayo at one moment lwana nnyo okulaba nga tebeejjaayo mu lukale nti nina siriimu lwaki nti there are so many things in life byoba oli meetings ani nakazi bwe yagamba Farida nakazi bwe yagamba the devil is in the details yes gyokoma okwa details gyekikoma okwonooneka olaba leero ngenda kurifaalingira ku musango gwa Aji ne nti yakwata omwana we omuntu yavaayo ng'awolereza Aji omulala ng'awolereza Ajati naye nga waliwo innocent person ye mwana yatuusibwako ki atayogera nakwogera gwebatalaga mu kamera naye nga bali abamanyi omwana oyo because ekintu kyonna kigenda ne kibaawo nti maama yavaayo mu kamera anoonye ki obwenkanya naye nkubuulira bino wammanga Jose abamanyi omwana oyo eyali ayogerwako one time bajja vaayo bagambe nti oyo omwana kitaawe gwe yakola ki gwe yakwata kikwonoonera paka bulamu bwo bino ebiri ku intaneti igwe Irene oveeyo ogambe nti nno omwami wange yankalwasanya bw'ati you are tarnishing someone's name kigenda sigalawo God forbid Ivan ajja funa omukazi omulala bafunemu obutakkaanya naye ajja vaayo kuba olwedda alina evidence ate bino ebyokutambula ebyokwagalana nalubanga lugendo osobola otambula n'otuukako wali n'otuukako wali you should appreciate akabanga kembadde n'omuntu nemweta nze Jose kankubuulire oba byonna byabadde oba lwakuba omusajja yabadde akyagala omukazi cause ne mu kooti gye babadde bagambye nti omusajja yabadde agamba nze njagala mukazi omusajja kati kankubuulire kino eno oba omanyi ku mateeka nsambya kyakola kituufu because bwe babaawo side egamba nze ono nkooye yebeera mu affected angenda kuwa ku musambi w'omupiira iziti Hakimi eyakwata byonna ebyobugagga bye yali ayina n'abissa mu mannya ga maama we omukazi gye yakoma forcing relationship tugenda okuendinga up ng'omusajja talina kaayina nga balina okugabana emaali omukazi gy'ayina n'omusajja
kamukwata okitegedde nti olunaku olwaleero we are discussing someone's family that is Mirembe and Nsambya. Mirembe alina abasista be, kino tekikoma ku Mirembe yekka. Bw'abanga Mirembe mutuufu it will affect Nsambya. Nsambya bw'abanga ye mutuufu it will affect Mirembe and the entire family because Mirembe ye face ya family yaabwe. Awo ne kye bagamba nti sometimes osobanga oli mutuufu naye era nga mu butuufu bwe olina kusirika. Yes. Tegeera. Jose si buli kimu ekitutuukako mu bulamu nti nno tulina okyogera. Oba Mirembe alina bye yali ayitamu nga bingi koza alina Jose gye yakoze ku chano yaabwe naye agamba mbu olwe natuuka ne ŋŋamba mannange at least oba Katonda wampa ssente kumbonyabonya. Jose njagala Mirembe. Njagala nkugambe bine nalabye interview ya Mirembe yonna. Nsaba Katonda olunaku lugenda ku kyalumu Ssegujja Ivan ajja kola interview ate nga mu bbanga seryawala naye ajja kwogera ebibye ne bana ababadde bamuvuma nga balemerera okukkaanya ajja boogera. Naye njagala nkugambe obuzibu buvaawa bwatandikira ku Happy Home. Lydia yakkiriza abeere enkonyogo akozesebwe. Lydia alina bbaawe. Lydia leero afumbira bbaawe emmere ne wetwogerera kati ayinza nabba ne bbaawe basuubira na mwana mulala. Kyekyo kyukamba kye yaŋŋamba luli nti ye tanenya gwanenya kwawo bonna naye anenya bba wa Lydia. Yes. Okukkiriza omukazi okunobera ewuwe. Kyekintu ky'obusirwa ekikyasinze. Ne wabeera sisita wo. Nze olaba nina basisita bange bali babiri. Naye buli omu bw'afuna ekizibu najja nsooka mubuuza buzibu buliwa. Unless ng'oli akubye I don't entertain okuba omuntu. Si gwe yakola ki? Si gwe yamuzaala. Anti wange baamukuba nankubira nampeereza ennamba. Kati nze obuzibu bwe nalina ekisooka omusajja simulanko soogeranko naye mu mbeera nnungi yonna yonna. It's like tebamunyanjulirangako simumanyi. But bwe yamukuba ono nampeereza ennamba ye nampeereza naŋŋamba n'okuŋŋamba buli kimu nga bwe kyabadde naŋŋamba mukubire mugambe toddayo mmukuba. Ne mugamba singa nali njogeddeko naye obanga twemanyi nandiyogedde naye ne mu bubi naye so akuba simu ya bubi. Kati kankubuulire ekyo ky'oyogedde. Nina Ogi wange omanyi nze nina ba Ogi bange twali nnyo ba mikwano even up to today nga afuna boyfriend nga atuuka nnyumiza n'omuwala nga ngamba simanyi gundi akoze bw'ati ku busiru bwange navuma omuvubuka relationship wagyesoggamu atomanye ekyabaddiŋŋana nva mu by'okuddiŋŋana nga sinnamanya sayidi ya mulenzi. Naye Brad Kolo we nategeera nti abakazi babi. Osobola okuba n'omukazi mu nnyumba ng'alina kyakupulaaningira. Wakakimanya nti abakazi babi? No, nkugamba bugambi nti no. Abakazi babi. Nze amazima amatuufu gali nti omusajja yandaga kyati. Omanyi omuntu okukola obufumbo mu bufumbo. Kati ewe yali anoonyayo sympathy ng'amanyi kyakawaliwo ebyabaddewo n'ajjayo erungi ye. Kati olaba kyensobola okugamba nti mulimu ebintu ebimu bye tulina okukkiriza nga byo tusaanye okuwulira sayidi zombi. Naye ekyatuuse ewa Nsambya ne Mirembe. Nze nalimayo abantu abo beeyagala nnyo cause one day nina we nali Nsambya najja. Nsambya
yali agoba ku visa egenda America. Eh? Ng'agoba ku visa naye ng'agamba nandigenze ne mukazi wange. Ne mukazi wange bamukolereko era yali alwana nnyo ne mukazi wako ki afune visa. But with the time waita weeks nga 2 simanyi kyatuuka ku mukazi oba kyali ki. Omukazi n'agamba omukazi kino na kino kyamulemeseza naye nze njagenda. Nze okusinzira working so hard. No, anti kati olaba okugenda n'omukazi ekyo nkirako obujulizi namulabako ng'agamba njagala kugenda na mukazi wange tugende America ne mukazi wange. Anti kati kankugambe binene wammanga gwe gwafuna ne chance ng'omusajja alwana nnyo bakole ki bagende naye mukazi bye yatadde ate alaga nti ebyo byonna byonna yabadde ng'akola ki yabadde ng'abikola. Olaba obubi bwe balina kati baŋŋambye ekirungi kooti egambye omukazi kooti ebasabye bakole ki kyayogera kajje n'obujulizi buli kyagamba wano nze yasaamu ssente otaba na bujulizi it was out of love. Naye olaba kino eno kyenkugamba kyolina omumanya saga nnyingi nnyo. Zubeida teyaliyo nga bapangisa ekizimbe ekyo ayina bujulizi buyinza kugamba okujjako nga either abujje ku nsambya oba mirembe oba omuntu story ze batuulamu n'abanga ye okitegedde n'abanga yakirimu from the start naye byayogera bamuwadde biwe okitegeera. Kati nze kyengezaako okugamba kino Jose bw'otunuulira ebigambo Zubeida bye yayogedde n'otunuulira full figure byajja ayogera n'otunuulira Jobless byazza ayogera n'otunuulira MC Mayor byayogedde kitegeeza ki nti there is someone feeding them the information. buli omu alina amuwa info. Nze nawulirako ODM nga Nsambi agamba bannaye byonna mukazi wange yandibikoze zino ensonga tusobola ozimala tulina abazadde alekerawo okwata information yonna ebituufu abireete muki mu mawulire. Anti omukazi nze obuzibu bwe nalaba ku bakazi Eddie omukazi bw'aba asazeewo ekintu okimanyi nti ensalawo ya kooti bw'efuluma mirembe ng'agenda okufiirwa percentage y'ebintu bye okimanyi ayinza n'okuwewa obutwa lwa busiru bwe na butamanya bwe. Nawulira ne luli bagamba mbu omwana ayagala kuwewa butwa. No, ebyo byonna bibaawo. Kati njagala osooka otunuulira emikwano ssaako ya mirembe abantu abamwetoolodde. Okimanyi percentage y'abantu abeetoolodde mirembe babufumbo bwalema. Badde sikyegenderezanga. Tunuulira Gloria oyo kaabagenyi eyita owabadrinka k'ebirungi oba simanyi k'ebirungi mubuuze ye omusajja gw'alina leero ne gwe yalina previously gw'ali naye ekyo kibuuza buli omu gye watandikira gy'oli yajjako mu mawulire n'atugamba nti kino eno bati bagambawo batoyombye. No, anti kati kankubuulire bino eno Jose buli woobeera n'emikwano buli woobeera n'emikwano nga gyeyagaliza gyokka oba nga gikwagalako ekyo ky'oyina tegigamba kituufu oba mu buzibu ate nga wabawo embeera weetuuka nga mukwano gwo alina okukugamba nti wano okoze ensobi ogaana ku lulo obuzibu obusingira ddala obunene mu byonna emikwano alina gya yes. Gloria singa oyagaliza mirembe apositinga ekiguwandiiko kye asirike ne wabeera boosi wo. Kati kankubulire bino wammanga namulaba bamwokya nnyo ne yeekwasa mbu nze nkolera TV oli boosi wange. Wuliriza Jose ne bwenkeera ku makya n'ennyumba ne mukazi wange Jose teweegatta mu lutalo kunnwanirako kituufu okitegedde. Era bwe nzira wali ne mbalaba bwe nti Lydia yamanya nti ayokyezza eyo family eyo relationship njonoonyi n'asirika. Gloria n'abakana n'eddimu ly'okulaba nga
ayongerera ddala atuukiriza ekirooto kyani kya Mirembe gye mikwano. Naye ng'omuntu gwe mugezaako okulwana ono Lydia nze kyensibako ne ssente zange oyo Gloria tannaweza yadde emyaka 3 ng'alaba Mirembe. Yakamulaba. Njagala weebuuze abantu betuze tulaba nga baluddewo. Subi Queen mukwano gwa Mirembe. Beba abawala betugamba nti they have some understanding. Mukwano gwe ne waba mutuufu wabawo ekituuka Nga tolina kwogera. at least n'omuleka yakole kyakola. You put your image out of someone's relationship. Nze Jose oli mukwano gwange. Naye we bituuka nti mukazi wo olaba nga waliwo distance gye tutuuka ne tukola ki ne tuweewa tewe mukazi wa gundi. Nze omuntu wawasa naye mbadde bawwe newe siddayo nga yampise. Advice gyowa mukwano gwo manya ogirinako 10 ku kinnaakyo. We byonooneka naawe oyonooneka. We bakeera ku makya ne biggwawo Gloria akati gagenda sanyuka. Why? Kyakabakolera kusanyulira mukwano gwabwe. As long as our friend is okay. Even if the friend is okay. Olaba ekintu ekisinga okuba obubi. Boy child always saba naki? Saba na defending. Boy child eva balabanga omugumu bagamba ajja kiyitamu. Naye nze nkubuulira nsambye ekintu kyayiza ku mulundi guno eno. Kyenkanankana n'okugamba nti oreepinze omwana. Okimanyi buli kibi ekisembayo bakitadde ku nsambya musiyazi. Omukazi gwe n'ovaayo n'ogamba bbawo nti musiyazi. Omukazi yadde amulabirira yasaamu ssente buli kimu. Kale obadde omulabirira tetuganye. Gwe Mirembe bw'oba obadde olabirira ofunyemu ki? Nale kya ekintu kye nadde neebuuza. Waliyo omuntu gw'ossaamu ssente nga gw'ossaamu ssente n'akutulugunya kutuuka ku extent eyo gye boogera eyo nga gw'omussaamu ssente. Tolaba nti musiru? Tinakubanga nakusamba mu bantu naye nga ssente zizo mwakusambira. Tolaba nti musiru? Awo nyini we nkubuuliza. Amazima gali nti newoba ng'okola na mukazi wo nga yakusinga ssente ne waba talina ssente naye nga muli mu ofiisi y'emu nga omukazi ye boosi mu ofiisi eyo, okimanyi aba ayagala akulage nti ye boosi? Kimanyi bulungi nnyo. Era omusajja olina okuba omusirise nnyo nga buli kimu olaba kirabe okufuna emirembe. Ovuddeyo ogambye abantu nti gwateeka mu nsambya ssente. Mbolo ekitiibwa akukuba akuduumira mu bantu is a man. And you accepted okubeera mki? Mukyala we. Kitegeeza nti Mirembe tagambwako. Oba ssente zino ze bafunye. Anti kyekyo kye nkugambye. Ku level Mirembe gy'aliko tannatuuka kuwasa musajja. Omuntu awasa omusajja nga bw'olaba Zali nti bw'agamba nti ate ne Zali alina Shakibu byamugamba nti kino tetukikola natakikola. Omuntu anawasa omusajja oba alabirira omusajja alina okuba nga yeewa respect. Ekisooka kya byonna Mirembe teyeewa respect. Lwaki nkugamba nti teyeewa respect? Mirembe wasoboledde okukwata ebyama bya famire ye n'ebyama bya bizinesi ye n'abikwata n'abyesiga n'omuntu abyogere mu public. Oba weewa ekitiibwa. Omusajja n'asigala ng'akulaga nti munnange oyokya. N'asirika. Kyekiri kye bagamba nti nno nti always omusajja asigala musajja. Waliwo ne ku TikTok be bagamba waneeno nti what a man can do
a woman cannot do it. Nti omusajja asobola okusirika naye omukazi n'asigala nga alasana. Mirembe ayongedde okukyanika nti kisoboka. Kyogamba Sseggujja tasobola abalina oyo omwana Pasha aba recording every day akeera n'akola video okulanga bizinesi ye. Bagambye abadde tasobola kukola video naga nange I told the story, the sad story what men go through in marriage because of a name. Je bagambye abadde tasobola kikola because of a name erinnya lireme kufa. It is just someone being stupid n'obwamalayo obumutawaanya. Kambuwaddemu. No si kambuwala. Ekisooka yatulaze nti simanya alina omusajja obweru abadde amuteekamu ssente. Omuntu wabeera n'abasajja babiri abeera ki? Abeera Haji Shekat. Aba mwezi malaya. Abadde relationship. Yes. Genda olabe interview ya Zubeda. Yogwe olide bagamba mwe oba yali amwa million isoba ya mwa million kaga oba yamwa ki. Whatever. Kasitokiriza relationship yo. Nejja mu public. Expect such judgments. Kati gwolowooza nsambya muli eri mu bye wata tuteeko omulikodinze n'omugamba wankuba did you beat me? Okitegedde nakkiriza naga nsonyiwa okitegedde eyo nsambya asobola okutayo voice note asobola. Let us use some logic. The conversation is between two people. Nsambya nani? Ate abaagalana. Yes. Nti gwe watuukiddwa gita. Kitegeeza oyina something behind gy'oli mupushinga. Tuyinza n'okuba nga tuli wano eno naye nga Mirembe apulaninga kubba mwana. Kutwala bintu bya mwana. Yes. Anti nawulidde mbu baali baagala omwana mbu agende mu kkomera. Mbu bakole ebisigadde awo ku mulimu wonna nga tewali abakuba ku mukono. Kitegeera. Agenda ovaayo mu wiiki emu. Gwe weebuuze lwaki atuuka opushinga ennyo ekintu kino eno n'atuuka n'akola ne interview ya ssaawa nnamba. Ng'akuba musajja we. Akuba musajja we. Badde basula bonna in the same bed. Kyekiri meya kye yagambye nti the moment you accept n'ojjamu engoye ezo n'otunula ku siiringi waggulu, you have accepted whatever is going to happen. Okitegedde? Omusajja kati kankubulire binene wammanga Jose. What determines ekitiibwa ky'omusajja? Omusajja taba mubbi. Kati olwedde bamusibyeko nti mubbi ayagala kubba bintu bya mukyala. Bongedde omunafuya musibyeko muri musiyazi nafuya musajja. Omuntu watukira okugamba nti oli musiyazi byebimu those are last things byasobola okukola ki okubanga akusaako kunafuya. Ne mba mwali mu kikola. It is between you and your husband. You are in bed. Kati ye bw'oyogera nti nno yali angira livansi. Ofunamu ki? Ye kitiisaani singa ali ku musajja munne nze awo kinkangira naye waba mukazi wo nga mwali mu buliri. Byammwe. Otegeera bulungi. Some people they lose their senses because of money. Mirembe ayinza obba alaba nti omusajja alina obusente bwe yafunye. Oba Mirembe alaba nga alina obusente bwafunye nga ayagala bubeeremu yekka. Oba boyfriend oba omusajja oli omulala. Whatever case it may be. Naye teweeyanikanga. Kiba kitegeeza niwo n'obeera n'oli n'ofuna omulala naye bw'ojja muyisa. Teweeyanikanga. Zubeda gwowadde oba full figure. It's making money. Okulaba nga ateetera ekyokulya ku famire ye. Ate gwe omukozesa kumalawo yiyo. Tulaba nti oli musiru. Kiringa gwe woonansasula n'oŋŋamba nti nkuvumirewo malu. I'm going
to put something on the plate of my parents. Igwe nze nvumye Umaru. Umaru obukedde ku makya ntutte mu kooti. Nkugambe gwe yansindika ebindagaano yino. Okimanyi nti waliwo kali akagero akagamba nti taata yafuna ebizibu mu kkubo n'abireeta ewaka. Bw'atuuka ewaka n'ayomba ne maama. Maama n'anyiiga n'ayomba n'omwana. Omwana mu mukuba wano mu kudduka n'agwa mu nkoko. Enkoko n'egwa katandaalo. Expense zize wani. Zize wa taata. Alina okuddamu agula ebintu byakoze ki? Eyanyiigidde mu kkubo singa obusungu yabukomezzeeyo n'agamba Kyovula abagamba nti eby'omu kisenge bisigale mu kisenge. Omumerika najja n'agamba nti what happens in Vegas stays in Vegas. Naku zino eby'omusenga tubisanga ku kamera. Oba musibe. Kitegeeza oba tewakuzibwa. Golowooza bw'ovaayo n'oyanika nsambya afunamu ki? Olowooza nsambya yaswala? Ndendaba okuswala kugenda sayidi zonna era kigenda okugamba. Naye ate kigenda nnyigiriza ono. Omukazi. Yes. Kubeera waliwo alina okukwata akuteeke mu maka ge. Olaze nti olinamu ssente leero. N'akuteekayo nalina siba mwoyo kati. Kubeera nayo ojja mwanika. Aba ebintu ebisinga ajja bikweka tajja bikola ng'olaba. Buli olaba ekisinga okuluma mu bino ebintu nti omwana ow'obulenzi tatwalibwanga kintu kiku. Kale kasita ensonga ezo ziri mu kooti tusaba kooti ezikwase bwenkanya eziramule bulungi buli omu nze buli omu musabira ahiringe ate baba baawukane mu mirembe buli omu akkirize nti kati gamata gaayise. Nze nga mmaliriza kye nsobola osembyayo Jose. Nsaba buli anaalaba vidiyo eno oba muwala oba musajja bw'ofunanga obuzibu n'ebbaawo tebaamukutungako. Ekyo nayo kituufu. Kitegedde? Tebabatunzeeko nti nno ki? Tolinda mbeera yonna kusajjuka. Ate tubisaamu nnyo bantu bangi kwonoona nnyo. Ati kyekiri kye bagamba nti abasatu basattulula. Babiriza. Ababiri bakola ki? Babibira. Naye abasatu babibira. Mbadde sikamanyi. Naye abasatu basattulula. Ko mbadde nkamanyi. Naye gwe buli w'onakkiriza nti nfunye ekizibu buli ky'onaafuna odduka okitwalire Umaru. Umaru naye agenda kubaako gwakitwalira. Afune amagezi g'anajja akole ki? Akuwe. Okitegedde? Kitegeeza tebakyali basatu. Mufuuse tuli miliyoni 4. Miliyoni 4 tuli ku nsonga y'emu. Ko hafu miliyoni 4. Ffenna twagala tubawe ku magezi. Wala miliyoni 10 ze ziri ku internet. Miliyoni 10. Kati ku miliyoni 10 eziri ku internet. Buli omu ayagala bbawa amagezi. Ate amagezi we gayitirira kwonooneka. Kale obadde ku Ground TV ne Ground Media webale kulaba vidiyo n'ogimalayo anti ebintu by'amakulu abasinga tebasobola biwa budde. Naye webalagirayo n'ogimalayo. Babadde n'olunaku lwabwe. Subscribinga nange ngenda gisaako ku Extra Media Yugi ogutali musango era ogisanze wonna. Laba kyano konna kw'ogirabidde osobola n'ogirabira ku Cookie Promotion. Kiri ku sensi. Oba TS Media. Kiri ku sensi gw'ogijjeemu si w'ogirabidde. Mwebale nnyo mwebali eddala. Bampita Jose Extra mbadde n'omukulu Edwin K okuva ku Ground TV. Ntumiddeko musajja wange Cookie Saalongo. Naye Cookie abuzeemuko. Saalongo Cookie kutumiddeko. Tuwemu. Era abaana birthday yabadde yakoosa ggulo. Ate ng'ategese n'omupiira nga 19 April awali ku Yes Center Friends of Cookie. Bannaaye mujje muwagire Friends of Cookie. Bwe tunaava ku tour nga 10 May tugenda Jinja. Tunaava ku mupiira. Nga 19 tulina omupiira wakati wa Friends of Cookie ne ba TikToker wali ensambya ku Yes Center. Mujje
omanyi kirungi nnyo omuntu omuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu. Bw'oba owulira erinnya Cookie oba muyimbi oba ani bonna Cookie alina ettaffaali lyakoze eki lyabagaseeko. Naddala ku entertainment industry. Yes. Yeah. Va ne ku entertainment ne ku nsonga z'okufiirwa embeera z'okubudaabuda Cookie abaddewo. Adeera kugamba ogagamba ne mukulu. So mbasaba bannaaye mwenna abatulaba ng'ennaku z'omwezi 10 May tugenda kubanga tugenda Jinja mu tour gy'atuumye Friends of Cookie. Naye before in this very month nga 19 tugenda kubeera n'omupiira ogenda okuggulawo ebikujjuko by'okubanga tucelebratinga Cookie. Nga 19 bannaaye tubasaba mujje ku Yes Center mu bungi. Friends of Cookie tugenda batusamba ne ba TikTokers omupiira ogw'omukwano mujje tuwagire Cookie. Agwanidde okubanga awagirwa. Agwanidde. Mbeere bulungi mweraba. Tetugenda ssukako wano. Mubeere bulungi mweraba.